Mbakuutira baana bange temutwalanga obwenzi bwa kitammwe naye nga ekibuuzo kiri nti ku bonna ni eri omwenzi omukyala oba taata w'abaana. Mukazi munnange wakigwako Jack Kizito n'akayimba ako obwenzi bwa kitammwe subira tekabakoze bubi abakyala ffe tuba n'ebyama byaffe n'osirika nogakangume sijja kwogera ebyama ebimu n'obisiriikirira naye nga tuyingiddewo mu ssawa yaffe ennungi ey'omwenda musibye mutya abagyekumiddeko okuva ku makya ng'obudde mugirindiridde nga sisobola kusubwa ssaawa ya mwenda mbeera nkwebaza ekyo kyokola kyamaanyi nnyo oba mulimu gwa ttendo nkoze ne Gloria Sako Malaika ate nga mu control mulimu Shafik kure ekyuma oba kura sound kure ekifaananyi ekyomulembe kyolaba abali ku Facebook namwe nemba nga sisobola kubeerabira bannange mukozesa data wammwe ne boba oli ku wifi n'okozesa time yo ate nenjagalira ddala era okutumirako abantu abali ku page yange abali ku nahabwe Joanita nammwe mbeebaza nnyo mwebale kunjagala mwebale kufollowinganga program zaffe era nawe ne bw'oba ogisubiddwa osobola okujoininga ABS TV Kawala ojja kubola ba live z'essaawa ey'omwenda zonna gy'oba omissinze in case ng'olina program gye wamissinga gendola ote osakinge ABS TV Kawala ojja kuba oziraba bulungi. Naye bannange Yamaha West kwali Rian Cole kwali Robert agambye live in UAE. Zaina agambye drop me body language by naye tetuli mu buyimba bwa ku Sunday. This is Faith Fashionable agambye wetuli Nambozo agambye hi baby Jojo. Prince ogamba kisebo oli bulungi. Okay agoge maje agali ku Facebook ate nga nawe osobola okutujoiningako yitira ku Nahabwe Joanita kwetuli live oba ku ABS TV Kawala ojja kuba ondaba live. Once again munzikirize mbabuuzeeko nti musibyeyo mutya aba family y'essaawa ey'omwenda oba team essaawa ey'omwenda mbagala nnyo abanjagala naye abatanjagala sibaagala nze njagala abanjagala amazima googerwa buli amanyi nti onjagala oyagala essaawa ey'omwenda nange nkwagala ebyalagirwa nzomanyi seewikkirira nti oba neekwekerere munnange nja kubaagala mu bulungi ne mu bulungi bwokka bw'oba tonjagala nze lwaki mba nkwesibako munnaye kamale gamwagala alituuka ekiseera naye nanjagala no olina sooka kunjagala nange nenkola ki nenkwagala naye nga buli abanjagala nobeera enogamba nti banange sobola kumisinga ssaawa ya mwenda nfunyemu bingi njagala nnyo okusaba njagala nnyo Katonda wange I love my God I seek my God gwe mbeera ttiimu gwe ate nawe oba ttiimu nze kati ekitegeeza tuba twakonektinga ng'emisayi gyaffe gyafuuka kimu kati kyenvudde nkugamba nti nkwagala gwe akola ki anjagala. Yes sigenda kwesiba ku batanjagala nange ate naye kirala nina bingi ebyokukolera abo abanjagala nina okubasabira tulina okunoonya Katonda abeeko byakola so time ey'abo baheeta time y'abaheeta ejja kutuliira obudde omanyi waliwo ekigamba nti bw'obanga osituse ate n'oyagala owalampe bano abatakwagala era ojja kwekanga nga waggulu ofubutuseeyo ate ozze wansi kati olwo kyengezaako okubagamba nti mba nina osigala kwabo abanjagala abanoonya Katonda abaagala okugenda mu maaso mba ngenda nammwe naki nalo njagala mbajjukize abali ku ssaawa ey'omwenda nti olunaku olwaleero manyi nina wano abansesa olunaku olwaleero Musumbayiga agenda kubeerawo nekye bayise Friday night. Nambozo Friday night ya leero saagala ogisubwe abayimbi bagenda kutendereza bagenda kusinza bagenda kukabirira Mukama bamwegayirire olumala Musumbayiga ayingire wakipe abuulire enjiri n'emizimu gikwate
gye gyava simanyi oba gyavaawa naye yonna gye gyava girina okuddayo mu linnya lya Yesu omwana ya Katonda omulamu. Lwakutaano tobuuza nti ki tuba tuyingidde wiikendi ey'ennaku zino muna ebeeranga Mande eruli ennaku ezaggwanga ng'osanga endiga ziga munaye leero Lwakutaano kati katumale essaawa ey'omwenda mumpulira bulungi katumale essaawa ey'omwenda ate bwe zinawerangawo 12 nga twetegeka okugenda out naye kati ebintu byakyuka mubeera waka inasigala waka va gy'oli kukola you go back home and watch television tewali bintu byakutambula munfuna bulungi njagala neebalize ddala abasumba ab'enjawulo ababeerako ku ssaawa ey'omwenda nina amagye gange nga mubeerako ne musaba ne muga kale tulina okubeerako tulina okugipushinga tulina okulaba kale wabaweera bagamba era naye nze nja kusigala nga nsiima omulimu gwe mukola gw'amaanyi. Lwakutaano kyensinga okwagala olunaku olwaleero oyina ku bujulizi oyina Katonda kyakoze kale era naawe agamba nti nina kyenjagala akole nkyayagala ebyamagero nkyayagala Katonda nkolere nammwe abapya abakatujoyiningako eno bagiyita famire ey'okusaba famire y'essaawa ey'omwenda famire y'abawanguzi ife mu ssaawa ey'omwenda munaatusonyiwa baddiya abapya abakatujoyininga tetubeera n'abaluuza ate tetusemba nakyo ife tetusemba nakyo era oyo akukankanya mugambe nti nyingidde ttiimu tetusemba nakyo bwe kiba kyavaawo babadde akuwala n'abadde avaawa ffe tetusemba nakyo paka lwe tukiggusa empalana ate ffe tuwalana nze mpalanira ddala abalabe bammwe mpalanira ddala abalabe bammwe nze era nja bawalanirangako oba baavaawa oba baava sayidi ki oba bali luddawa paka lwe tunaabalinnya ku nfeete olwo nja kumanya hehu Joan now relax abalabe tubamazeewo ne bwe mubanga wakyaliwo obumulumunyu buno era mba nkyalwana era kyovula n'abantu bange oluusi sometimes tebandeka nakwebaka oba okyalyawo munaye wakateekako omutwe wakateekako oluba tulululu essimu nga yiyo Joani ye mulabe wange ali eri zuukuka nemmwe mugenda kunkoza temuŋŋanya nakwebaka ange nina ebizibu byange Katonda yansuula mu bantu sawa mmeka sawa 7 essimu yiyo ate tomugjeeko naye bannange munsazirengako nange oluusi neebakako sekyo kale ayagala okwogerako nange naye yogerangako nange nga ndi mu studio sawa 7 gwa kiro obuŋŋamba ki sawa 8 obuŋŋamba ki kale nkubira naye ate bwe nabagamba munkubire ku mwendera mujja kugikeeranga zaakawera bweziti ogiwulire n'otulo ne boba weebase tuve oluusi mba nasabye edda ku 7 oba ku 6 naye nga mwebale kulemera Katonda omanyi omuntu alemerako atuuka n'awangula lumu musumba ayiga wano yabagamba ojja olabe akakazi ne bwe kabanga omusajja takaagala ne kamulemerako ne kagamba gwe ne bw'onoogenda wa nze nja kufa nawe sika butono sika kuba tonjagala nja kulemerako era ekiseera kituuka akakazi ako akalemerako ogenda wunzikanga ke kali mu maka so you guys mwebale kulemerako mwebale bagiyita tiimu nze njiyita tiimu boy mwinalo yes nkyabagamba muyige okulemerako ne bw'oba osabye leero n'otafuna kyoyagala n'enkyasaba n'oluddako saba paka Katonda lwagenda okukolera. Waliwo omusajja omu mu Bayibuli baali bamuyita Batulumaayo ono yayina omutima nga gwe mulina ng'oli alemerako ne bamugamba kasajja gwe Katonda bw'aba ayita wano tutawana tuleekaanira sirika tobaako nakyoyogera naye n'abagamba mmwe abansirisa mmwe mwebaka mmwe abansirisa
mufuna kutulo naye nze gwe mugamba okusirika nze mmanyi kyenduddeko wano nze mmanyi emyaka gye mmaze nga sirina mirembe nagamba ekijja kijje ngenda kwogera oba bankuba essasi balinkube oba banfumita ekiso manye nti kale nayogera ne banzitira amazima gange kale nayogera ne bankubira okulemerako nagamba ogezesanga emikisa gyo abaayi abali ewaka abali ku Facebook mugezesanga emikisa gyammwe oba famire giyingire banakufubutulayo ka bufubutuzi amiina bweba balaxi ng'omusajja akukwanya mugagga omulaba yingira banakugoba bugobi nga biganye naye nga gezesanga ku ki ku mikisa gyo owe tomanyi oyinza okuteberaawo nga gwolenywedde n'owunzikanga ekintu okiri wakati amiina tuli wamu tuli wamu abali ku Facebook so lemerangako tozikiza bakuyita butazikiza lumba balaxi bwolonda kyolonda pakira kale banakikusuuza busuuzi naye ngomaze kipakira tuli wamu iye nanyini mukazi anakubuuza edda ono gwe watwala woyenga watwala oyinza owambira n'otuukayo ng'emmundu teziriiyo awaayi kati mbakolere ki tuyina olemerako sometimes omusajja akukwanye ani waliwo abakazi abamu atonkubira lindako mmala obuulira tonzija mu mwoyo nkwegairidde tosooka kunzija mu mwoyo kati waliwo abakazi abamu omusajja nakukwana nosooka mutunira nogyendaga wesiisangayo zibomu wesiisangayo zitiyagasi nosooka omubuuza ssebo onjagala nti ye nkwagala toli mufumbo siri kale nasooka akulimba siri olina abaana bameka sirina toyina kati lwaki toli mufumbo era nakyo n'okimubuuza kati lwaki toli mufumbo lwaki toli mufumbo ye lwaki toyina baana abange gwaba oba wazze kunoonya bufumbo bwe yalina oba wazze kunoonya baana lwaki tayina nemwe bakyalimmwe leero olumu ngenda baviiramu ate ne maane munkubira jowani munaye tetuyina basajja you guys mwenoonye manyi bagamba nze ngenda okusaba yesi ngenda kusaba naye mwenoonye ate abasajja baleme bakwana mubalemese bulemesa kati lwonze bwemba nasabye nga oyo katonda gwaleese kyokka n'omwegobera ate era enkya noddamu n'onkubira basajja mmwe naye kirabika tonjagala olimba oyagala kusooka kusala kibajjo kya mutima olabe ebirimu olyoka omanye nti akwagala kirabika olina abasajja abalala ye newemba nnina kasita leero ndabye newemba nnina kasita ndiwwo ndaba wanewwo aye gwe wansanze eri wansanze ndi wano boy mubuuza ebibuuzo naye wamma tetujja kupowa mulemereko oba mulumbe ye nze nja kuwoza naye tonkubira ekiro nolaba mpujjiza empi muwulira bulungi so Batirumaayo ono omuzibe yalemerako n'agamba nti oba bano abasirikale ba Yesu oba bakambwe bitya oba bananzita banzite naye olwaleero mukama wange oyo gwendaba ayitawo ayina okumponya bwe naasirika ne neefuula atawulidde nyinza osemba nakyo nyinza okigwamu kwe kuleekaana n'agamba mmwe temundabanga enaku gye mpitamu ngiyitamu lwange amiina oyo akugamba nti totuleekanyiza bijjowani byo totuleekanyiza ssawa ya mwendayo wamma gwamanyi ky'oyitamu
Gwamanyi kyoyitamu abamu osanga n'enjala yasuze enjala. Wama wafunye ssente zo ne weesasulira kaddekoodako olabe Joani. Oyo akugamba nedda oyo olaba oyo omusajja. Oyo omusajja mwenzi. Oyo omusajja tojja kumusobola. Kiwandikoze muleke. Mugamba nze mmanyi byempiseemu mbadde mu buwulu bwange nga simulina nga tobimbuulira. Alo? Mbadde mu buwulu bwange ng'obugambo bwo obulungi obwo nga tobumpa. So kati nfunye omusajja nfunye aŋŋambako nfunye andabirira ŋŋamba ntwala ewaka ate lwosituse olumugambe nga gwe weebereremu. Oyo akuleetera ebigambo oyo tomwagala. Kakati yasooka kwagala oli kati bwe yamuvaako n'oli yamukwanako kyokka azze ku ggwe mugambe buli omu alina riziki ye. Kye bayita omukisa. Buli omu aba n'omukisa gwe. Leero njogedde. Abanjagala munjagale. Abatanjagala mukole ki? Munkyawe. Naye wamma famire y'essaawa ey'omwenda ffe tujja kulemerako. Barracks Nyondo oba Masasi n'agagulawo naye tugenda lumba. Ng'abagenge bali. Abagenge balumba. Nga Barracks ng'ekintu nga gye balumba bamanyi waliyo amasasi waliyo okufa oyinza ovaayo n'omulambo. Naye ne bagamba ate bwe tunaatuula wano yeddirwe tutaafe era ne bwe tunaasigala wano tugenda kufa. Ne bw'onoosigalawo nga tolumbye Barracks ogenda sigala ng'oli muwulu. So you better kulumba. Are we together? Are you hearing me? Abalokole b'essaawa ey'omwenda muli luno. Naye nga mbasabira bantu mmwe, mbasabira buli omu afune kyayagala. Mbasabira wangi. Oyagala kuzaala naawe? Kati Glory oyagala zaala. Wamma anzijukiza ngambye nti ku Monday twagamba abaagala okuzaala, abaagala okufuna embuto, owulira oludde mu bufumbo naye Barracks gye walumba boy bakubanja omwana bakutwala mbirombiro. Omwana aliwa wajja wereese naye omwana talabika kati fuluma. Essaawa yonna Barracks ogifuluma. Omwana abuze. Eyo ennyumba gy'olimu eyettegula wandigifuluma. So nensalawo nze nganze Kamala byonna nti eyo Barracks eyo mansion gy'olimu agamaka agashana nag'olimu bakufulumya lwa mwana abuze. Neŋŋamba nti tojja gafuluma. Nensalawo ebyavudde mu bigezo ku Monday eno ennaku z'omwezi nga 8 abakyala ennaku z'omwezi nga 8 ku Monday eno. Gwe noonya lubuto simanya ndisire Queen naye njagala nzaalira oyo omusajja mpambira ddala ku Monday neeyungaako. Akubanze saagala kuzaala ate nyinza obbasiibira nange nekinjooleramu. Nze saagala kuzaala. Kati ku Monday eno abagamba nti tulina we tutayagala kuva tetwagala kufuluma. Saagala kuviira musajja ono abazaala bajje. So ku Monday neeyungaako njagala otandika okusiiba, njagala otandika okwegayirira Mukama agulewo n'abaanayo. Bambi saagala okitwale gwawulira nga kale tonnakoowa gwe sigalayo tosiiba naye wamma gwakooyo embeera akooyo okuyisibwamu amaaso akooyo okwogerako ebigambo ebingi. Omanyi nno oyo yafumbirwa omusajja omugagga amuwa buli kimu n'emmotoka yamuwa naye olowooza azaala tekizaala kiri awo tekizaala era bbaawe owulira n'obukulu obukukuulu olugambo n'oluwulira. Bawo oyo omukyala yafunyeyo akawala akalala
kayagala kamuzaalire oyo tazaala ow'omumaka gwe wamma weesirikire tofaayo ku mande eno bagiyita lubalula. Mande eno bagiyita lubalula. Tugenda kumenya ebisenge ebyali byeggala. Amala owulira oyinza okusanga nga alina kyaŋŋamba. Wangi toyina. Kati mbadde nkyabuulira onzijja mu mwoyo ati toyina kyoyogera. You people byebyo munkubira n'ekiro saa 8 munaye Joan bankubye Joan mbadde nkyabagamba ku Mande buli ayagala okuzaala buli ayagala okufuna olubuto oyagala kuzaala abaana balongo oyagala kuzaala mwana mulenzi wamma ku Mande tugenda kusiiba tugenda kukabirira Mukama abeeko kyakola toyina musango kale abamu oyinza okubanga wajjamu ku lubuto tusigamba nti tozaalangako walinako olubuto toli mugumba wazaalako ko wafunako olubuto kale ne luvaamu kale olumu era walujjamu lwali lumu seekyo wamma lumu oba 2 zaali 2 zibajjamu zaali mmeka kale zaali 2 era tewasooka kwagala kuzaala naye kati lw'oyagadde biganye ekyo tofaayo bikwase Kamala byonna agenda kuddamu akusaasire kale bw'obanga ng'ekiganye wajjamu embuto Wangi Hello Wangi mpulira Anti Joan mukwano nsaba kunsabirako naye sooka ombuuzeeko mbuulire ne ku mannyago Nabbosa iye mukwano nsaba kunsabirako njagala okumpa ssente bampe ssente ezijjeko kuba mpulira njagala nnyo oyagala kukola ki njako mu kansolingi ya pasita Iga gwe wamma nzikiriza naawe bw'obanga ogenda bw'ofuna ate ng'ogenda leetako mu nnyumba ya Mukama Katonda kazikuwe olumu tusikka tuzza waffe kale munkubire ku masimu ku 070 491 922 907 070 491 922 907 gikubeko nga ndi wano weleza WhatsApp yo ngenda giwulira ngenda wulira kyo ngamba ne message yo ngenda gisoma weewaawo kati mbakkiriza mukube Hello Wangi ndiawo mukazi wasiboota Amina amazina ninye shuna natereza Kalere Yes Kalere nimugamba ki Turiyaho kitime shonga shanimwe ndiaho nyono le nyina obuzibu I'm fine ninkurabira kiriya riza wabuza nakwataho mazima bwentyo nyine kuremera haranga nkaremera ikindi kwenda cyane nkakishaba Mukama kakinkora mazima we bari kweza ishara zaranga dukora kale bambo businge kale obusinge bwa Ruhanga bubere niwe Hello amaja agatebaka neiba nange webase Wangi mulangira ssebo abamu ne bakuba nga linga agamba kale kamale gakuba kamale gakuba oba naayitamu oba banankwata naye njogerere wansi okay nja bateega mu koona all right
Kale Prince, kale. Hello. Jebale ko nnyabo. Kale sebo nawe jebaleko. Amanya go? Kale nnyabo. Onaayitibwa Jona okuveegayaza. Jona okuveegayaza. Iye. Nsaba kunsabirako Joani. Buzibu ki? Nsobola okuva mu mbeera gy'endimu n'emirimu emitimu gibubuze walino nsobola okuva obulungi najja Kampala kuziya naye emirimu tubikisoma. Nsaba kunsabirako. Ongambye amanya go gwani sebo? Jona. Jona osobola okusiiba? Osobola. Ku Monday tugenda kuseesaamu njagala oseesemu ky'oyagala kyonna. Kale paka olunaku olwa Friday tugenda tandika ku Monday tukome olwokutaano. Okay, kale Jona. Kati waliwo abatamanyi kusiiba nga kyokka Mukama Katonda ebizibu nnina bingi naye simanyi kusiiba. Tutandika bw'oba okomye essaawa 2 okulya. Sapa kale katugamba ogiridde essaawa 2. Okusiibulukuka ffe tusiibulukuka ssaawa emu. Tetulya ddaaku, munaye tetuzuukuka ssaawa 9 ne tulya ez'ekiro nedda. Leka enjala ekulume ng'eyina kyekulumira. Leka ekyenda kyenyoole nga kiyina kye kikunyoolera. So bw'olya ssapayo kale bw'ogamba nti nsiibulukuse essaawa emu toddamu kulya paka ssaawa emu era ey'akawungeezi. Amiina. Are we together class? Kale mukitegedde abagenda okunjoyiningako. Hello. Wangi nyabo. Bulungi mukwano. Amanya go ne gy'osinzidde okulaba essaawa ey'omwenda? Bantuta Jamila, nsinzidde ensanje. Jamila oli musiraamu? Nali musiraamu naye kati nalokoka. Iye. Naye ndi yafu. Iye Jamila. Bambi mukyanga ntandika kusoma kale sisomangako bulungi kati zigenda kunfuna 9. Ofuna F9? Naye natandika dde okusiira nga guno mwaka gwakatandika. Naye tewali nkyukakyuka nembeera nga nzyangako ku kyaki naye tewali nkyukakyuka. Iye. So kati oyagala Katonda akukolera eki Jamila? Njagala nsome nnyo sagala koma musinia fo n'ekirala negomba okubeerako nga ggwe. Nganze? Nkwegomba. Naye onoosobola gye mpise nze? Wangi? Iye. Nkwegomba nnyo bambi ate nkwagala nnyo. Iye mpulira. Iye. Lindako Jamila. Mwe namwe muddeyo ne munneegomba. Nze nali manyi tewali banneegomba nooko. Kale Jamila mukwano tofaayo okuva n'olunaku olwaleero leka Katonda atandika okukola mu bulamu bwo teweeraliikirira. Amiina. Kale. Kati abanneegomba. Neyanziza. Bw'oba onjagala neyanziza. Nsiimye nnyo nsiimidde ddala. Okay. It's okay. Hello? Yes, hello. Asimwe munonga. Yes, how is Machindi? Yeah. Amande. So Monday tolia kumacha tonywa buji tonywa chai. No yonsa? Then kati atosibira kituli kuba mbuto. Agonya ndakusubira business yange fune ba customers nomusija najansi nyine musija mbwendi ya rusaro kumukama nkwase mazu. Ra business yange. Kati ebyabayonsa. Kati bwoyonsa amata tegakala. Bwosiiba.
Nenda nani shabawa nsiribe nanye mukama nvireyo nasi. Kale omutango gwo Katonda leka agulabe. Amina. Kale nanga. Ero. Yes, Tiana. Aha. Atoro. Pozi mbadde ndi kuki? Waliwo n'abayise ku WhatsApp. Ndaba bamuna. Abali ku ssemo. Wangi. Hello. Wangi. Kale amannya go ne gy'olabira essawa ey'omwenda. Mukyala ani? Mukyala Lona. Bawo ye Lona. Yenze Lona mwennyini ansikimu. Kyokoli ku TV. Kale mbadde njagala nnyo okuwuliriza. Halo? Amiina nnyo. Toyina ki? Ngutwala siyinza guleka. Wanje? Era ntegedde oli kibuga. Linnyako ku muti oba olinnye ku kitanda? Anyige emitima. Era ndi mukwano nyamba kanyumira. Shafiki? Ajja kanoonya talina tabbu. Amiina abantu b'ekiboga tweyanziza nnyo twagala. Okay, God bless you, God bless you. Kati God bless you, mukama ko mugisha. Okay. Kakati abali ku masimu mulindeeko abantu bagenda kunkyawa nga sisoma message zaabwe. Hello? Wanji? Kale amannya go? Amanya Namatabe. Ye. Asinzidde Kyenge. Kyengera wali watya? Kyengera walungi. Mbuzibu ki ddiya? Nagenjagala sabireko ku famire yange. Tuludde nnyo mu bigo nsaba omwaka guno genda okuzaako abazadde bange bazinge nnyo. Mukoze mutya? Tuludde nnyo mu bigo. Naye nsaba omwaka guno genda okuzaako nga bazinge ennyumba mu Kyengerera era musiwa. Kale kisabire ku Mande kituukirire. Kama kuwa omukisa. Kati abamasimu mulindeeko katini. Mbadde munange nga nkyali ku mboozi yaani ya Batulumaayo. Batulumaayo n'alemerako n'agamba yadde siraba naye mpulidde eddoboozi lya Mukama. Ngulidde omusajja ono ng'ayitawo. Kati bweseerwaneko nyinza okufiira mu bizibu by'ennimu. Batulumaayo n'aleekaanira waggulu nnyo. Bayitha Batulumaayo we yali waliwo abantu bangi nga batudde awo ku street, yali street. Nga batuddewo nga bali awo naye olw'obujagujagu bwe yalina, olw'obujagujagu n'okulemerako Batulumaayo bwe yalina, kyekyamuviirako okusumululwa, kyekyamuviirako amaaso ge okulaba. N'agamba mwana wa Dawudi onsaasire. Yesu n'awulira mangu n'agamba obwedda mpitaawo. Sinnawulira aleekaana erinnya lyange nga siina gwe mpulidde. Abantu babadde bangi.
ani oyo ayogedde nti mwana wa Dawudi nsaasira? Ani oyo ayina obuvumu obwo? Kwe kumuwonya. Naye singa Batimayo yasirikanga banne teyandisumuluddwa. So omulamwa gwa leero gubadde nti mulemereko. Lemerako ne wabaawo waliwo ekikuziyiza, ekikusirisa kyagala osirike. Ekyagala osirike tekikwagaliza genda waggulu. Amiina. Oyo atayagala osabe manya nti takwagaliza kusumululwa. Ogwo omwoyo ogukulimu ogukugamba nti towuliriza bigambo ebyo togenda kusumululwa. Mpozi bw'onoolemerako n'ogamba nti ngenda kulumwa enjala, ngenda kusiiba ku lw'omwami wange, siri ku bambuto bokka, naye waliwo alina okukkiriza, waliwo alina struggle gy'ayiseemu okusoomoozebwa kwayitamu, naye ng'agamba ku lw'ekyo kyempitamu ngenda kukaabirira Mukama. Ate bw'oba osiibye tosiiba busiibi nti oba ki, weeyawule, saba, kaabirira Mukama amaziga. Amiina. Sibagamba kusiiba busiibi noga kale ngenda kuleero sigenda kulya lunaku lulamba nsiibe eyo nga sina. Mukama yagamba nti ebimu ebyengeri bwe zityo bigenda kuvaawo na kusiiba awamu n'okusaba. So bw'oba osiibye tosiiba busiibi, gattamu n'essaala, mikisingamu n'essaala kwekyo kyoyagala. Abamu temusiibangako nkimanyi, naye era bw'oba osiiba muge Mukama okimanyi nze bukyanga mbeerawo sisiibangako, kimujjukize n'okimujjukiza omuge okimanyi sisiibangako, naye olw'embeera gye ndimu yeekunoonyesezza. Akimanyi nti omuntu gwaddamu munaaye asazeewo kukola ki? Okumunoonya. So baana ba Katonda, ebyo byonna nga biri awo, twegayirire Mukama tusiibe ku lwekyo kye mwagala. Lemerako nga bwe mbagambye. Amiina. Mulemereko. Tugenda kusaba naye lemerako. Bw'oba oli mu maka gasabire. Amiina. Saba olw'ennaku gy'olimu. Nkuzaamu amaanyi, saagala ozirike, saagala bwetuge, saagala okyawe bulokole. Waliwo omuntu andaba nga gw'oli mulokole naye era Katonda tannakola. Tokyawa bulokole, tokyawa Katonda. Amiina. Omusajja yali ku kidiba emyaka 38 naye nga buli ajja yagwamu n'awona, buli ajja yagwamu n'awona, ye n'asigala awo nga tannawona. Naye olunaku malayika ya Mukama bwe yajja yasumululwa. So saagala weevume Katonda. Era munaaye nali neesiga Katonda, naye okuva lwe yagaana okukola ekintu bwe kiti ne muvaako. Tomuvaako, tomwerabira, beera ng'omusaba. Lujja kuba olwo lumu mu nnaku ennyingi, lumu mu myaka emingi, akukolere, akusumulule. Amiina. Kale byebyo ebyange era nkomyawo. Halo. Wanji. Bulungi mukwano, yogerako nnyo, obudde bunkutte. Sisobola. Era Shafik nkwebaza nnyo omulimu gw'okola mu control room, ne Gloria wali wano. Gloria ngambye ayagala kufuna lubuto. Oli mufumbo? Oyina musajja? Omuyina? Bamuyitaani. Aleba wala bayiga. Halo. Halo. Wanji? Ndi awo. Iye, abantu ba Kiboga. Amiina. Nzaani? Kati mbadde ngamba. Nze natandika kusiiba ku Mande. Gwe wali wakitandika dda? Naye nga nsiiba ekyo kyennyini mbadde njagala mwana Mukama nyamba nsumulule. Kati ffe amafuta agaffe tugasumulula ku Mande, oba ojoyininga. Mbadde
njagala mbeere nakyo era ntambule namwe. Aha, joininga bujoininzi. Amina. Okay, tofaayo Katonda ajja kukola. Time and day leero naye nga ku Sunday ku makya ngenda kubeerawo wano. Ku Sunday ku makya ngenda kubeerawo wano tusinze Mukama tutendereze. Nzikiriza nti buli mbeera ebaawo sigamba naffe tuyina ssebo ebitunyiga naye tukola bukozi kya kukkiriza. Bwokkiriza amasimu nkomyawo kamale n'osomako abali ku Facebook. Shafiki nga bw'onoonyeza oluyimba nga bw'onoonyeza ku luyimba olwo. Tasha agambe nti my prayer for this week is I want to see Jera music on top. Okay, oli muyimbi. Sister John, pray for me and my family to long live. Messages ezo zendabyo bendala ziriwa naye nga buli abadde ku Facebook, buli abaddeko nange nonjagala nosabako nange njagala Mukama ayimirire mu nsonga zo. Mukama ayimirire mu byengalo zo. Mukama ayimirire teri agenda kwesimbamu. Teri agenda kwesimbamu eno tiimu. Hey, akugamba nti vaawo mugambe nja sigalawo ate nja yimirira ate Katonda agenda kumpisaawo tontiisa. Amina. Njagala Mukama abanyiga emitima ababeeze abakwateko abasumulule abafuule baddembe. God bless you. See you on Sunday morning gospel show.